Abatuuze batabuse n'Eklezia Lwataka Faaza bw'alemesezza abooluganda okuziika munnaabwe ng'agamba baali esenzaako bwesenza entaana gye babadde basimye ku ttaka lino bagisimbyemu ekitokolo ne beegayirira banneiba ne babawa akafo we baziise omufu waabwe. Ono mwannyinaze naye oluvannyuma lw'okutugaana okuziika wali ku kijja twadde tulina omuziika ne twegayirira ono neiba waffe n'atukkiriza ne tuziikako wano. Ne bibadde ku kyalo Kayini mu muluka gw'e Kasana mu ggombolola y'e Kasawo mu disitulikiti ey'e Mukono. Omugenzi ye Francis Kazibwe ng'okusinziira ku booluganda lwe okuli Namayanja Rose n'abalala bakadde baabwe baasenga ku ttaka lino mu 1945 nga kwe kuli n'ebijja byabwe. Ono muganda wamwe nnyinaze ono twamuziika wano. Tuli wano omwana onanga waliwo emmwanyi zaffe baazitugula ebijja tubirina emmanga eri neera baatuganye okuziika. Abatuuze oluno balusonze mu Father Anthony Kizito era nga ye bwana mukulu w'ekigo ky'e Kabimbiri ekitwala ekisomesa ky'e Kayini awali ettaka erifuuse nattabula. Abatuuze bagamba nti gabeesibye ng'ayombera gy'asaka kuba n'ebibanja byabwe ebirala Eklezia yabiyisaamu tractor n'eyonoona emmere yaabwe. Taata omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Museveni ffe abatuuze b'ab'e Kasana kyakinga kyaki tetubazeemu magezi eri ku bibanja byaffe byesenda mbu ttaka lyayo so nga ate nayo terina kyapa naye erina omusango ewa Ssaabasajja kuba nayo tewa busuulu. Maama Naabakooba naawe tukulaajanira okukolera kubiri mujja byaffe nga baleeta abakozi abasirikale baita amajambiya batugobya amajambiya n'abagirima amayumba gonna gali ku ttaka nga toyinza nakugenyanga nti bannange ebimere yange. Ssentebe wa EUC esooka ku kyalo kino Lubowa Muhammad Salongo asabye ab'Emmengo bataasa abatuuze kuba ettaka lino lya Bwakabaka era baatereza obusenze bwabwe n'ebbaluwa bazirina. Aba bekikwatako nadda ofisi ya pulezidenti esitukiremu egyetaase embeera kubanga essaawa yonna ndaba nti abatuuze bange bandifuna obuzibu. Abamu ku batuuze Eklezia yabagaana okulima so nga n'abaali bazimba amayumba gaabwe baabagaana okugasereka. Father Anthony Kizito bwana mukulu gwe balumiriza ku ssimu ategeezezza nti ettaka lino lya Bwakabaka wabula yaliiwa Eklezia abatuuze ne balyesenzaako. Sawulo w'okulira yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV.